Wakabi Arnold ngono mutuze ku kyalo Masajja ekisangibwa mu munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo mu Wakiso District nga y'omu ku ba artist abasinga okwagala okutaasa obutonde bw'ensi yaabwe ng'akozesa ekitone kye eky'obuyiiya. Ono akwata kasasiro asuuliddwa n'amukolamu ebintu ebipya ky'oyinza okuyita recycling. Amanya gange nze Wakabi Arnold ng'era ndi artist nga nkolesa kasasiro okubanga nkolamu ebintu ebipya kyetwandiise recycling. Asinga kukozesa ekika kya kasasiro ekitavunda omuli obuveera, ebicupacupa, emikebe n'ebirala. Ebiseera ebisinga tutera nnyo okufuna kasasiro ow'ebika ebyenjawulo naye okusingira ddala oyo atavunda oba bwe twandiise plastic. Omwo nga mwe muli obuveera, omuli ebicupacupa ng'ebyo ebinywerwamu amazzi. Kasasiro ono amukuŋŋaanya okuva buli wamu mu kitundu mw'abeera ne mu bitundu ebiriraanyeewo era n'amukuŋŋaanyiza mu kifo kimu awo w'amukuumira. Kasasiro yaba buli wamu. Nkakasa nti nno ne bwe nfuluma wano eno nina kye nsobola okusanga. So okusookera ddala tutandika n'oyo kasasiro ffe gwe tubanga tugeneratinze mu kifo kati nga wano ne tumusoloza mu kifo kimu. Kasasiro ono olumala omumusoloza ne tumuteeka mu kifo kimu. Olwo nga tutandika okulowooza ku process ey'okumuggyamu bye tunaamuggyamu. Nga bwe buli buvunaanyizibwa bwaffe okutaasa obutonde, ono agamba okutandika bino naye yagenderera okukuuma obuyonjo mu kifo ne mu kitundu gy'abeera era n'okutaasa obutonde bw'ensi ye. Okusookera ddala nze njagala nnyo okuba mu kifo ekiyonjo. So bye nfunamu bitandikira awo nnyini nti nno kasasiro tagenda kuba ng'asaasaanye mu kifo. Ekifo kijja kuba organized, then nfunamu mu ngeri y'okuba nga obutonde mbutaasizza olw'okubanga oyo kasasiro ate talina kuba mu bifo bimu. Akaveera ako akali mu kifo ekimu kazizza amazzi okukayitamu okweyongerayo gye gandiraze. So ne kiba nga akaveera ako ne kaba nga kasse, kabaako ne kye kasse wansi waako. So bwe mba nga nkakolesezza awo mba ntaasizza ku butonde, oba bwe mba nga nzija akacupa akabadde mu mwala naye nkakolesa okukolamu costume oba ekintu kyonna mbanga era ntaasizzaako ku butonde. Mu ngeri gy'ayita ey'okutaasa obutonde, ebintu bingi omuvubuka ono by'akola mu kasasiro ono atavunda omuli costumes, eby'okutimbanga ku mikolo, ebivuga eby'enjawulo n'ebirala bingi nnyo. Bwe tukolesa okukolamu ebintu eby'enjawulo nga zi costume ezo oba sculptures, ebibumbe, ne tukolamu n'ebintu ebisobola okukozesebwa okutimbatimba ku mikolo egimu egiba nga gyetaagisa okutimba okw'engeri bw'ekyo. Ng'oggyeko okwagala okutaasa obutonde, agamba nti ebintu bino by'akola bya ttunzi era ng'abifunamu ssente. Neera n'erudda nange era mba nfunamu ng'omuntu kubanga wabaawo emyoleso, nsobola okukolamu ekintu ekisobola okutundibwa. N'omuziki gwe tukolamu guno nagwo era gusobola okuba nga gutundibwa. Kitukakatako ffenna ng'Abannayuganda okukuuma obutonde bw'ensi yaffe, okwewala obuzibu obuyinza okuva mu kwonoona obutonde n'obukyafu mu bitundu byaffe nga tuyita mu kukozesa obulungi n'okumanaginga ensaasaana ya kasasiro. Nze Brian Nsubuga lwa MRU TV.